Gwe Umaru, bino, these are not issues of bleaching, please. Eno dinu Allah. Umaru tukulayirira, ddamu okwate ekitabo Qur'ani wallahi. Ddamu okwate Qur'ani mubbala ogibikule ng'ogisomeramu mubbala. Bino ebintu, you bleach man. Bino ebintu si bya kubleachinga. N'ojerega n'okakanya obusiramu kyoma, n'odda ku Allah n'ojerega. Gwe kwata Qur'ani ogitwale mu. Kale kwata bukwasi lupapula lwa Qur'ani lumu otwale mu bbala. Tasobola dda okusaaza abantu abasatu. Wadde swala ya maalibi. Twagala afune khutuba akoleyo samoni ewantu wonna. Seka mukwano gwa kunoonya. Ani? Seka Umaru. Ah. Nze si mukwano gwange. Nze Umaru. Simuyinaako buzibu. Akola ebintu bye naye ekyokumanyira obusiraamu awonedda. Oba ani amuli emabega ffe tetubimanyi. Ebyokudda ku busiraamu n'ajolonga. N'avuma n'ajerega. N'agamba yajja kusomera Qur'ani mu bbaala. Alabe embwa y'omusiraamu. Umaru. Teweerabira Umaru nti nno oli mu nnyumba ya birawuli okasuka amayinja. Eyo wasibye enjovu ku ggaali. Obusiraamu bwesonyiwe. Ebyo byokola okutandika okuddawo okujerega obusiraamu. Okuvvoola n'ovvoola obusiraamu. Allahu akbar. Ebirala byonna gwekola ebintu nga bw'oyagala. Bino ebintu, you bleach man. Bino ebintu si bya kubleachinga. Bino bintu bya busiraamu. Godde otya ku busiraamu n'otandika okumanyira. N'ogamba simanya obusiraamu bali ku busiraamu bukadde, ebyo obusiraamu bw'ekikadde, obw'eddanze, simanya ndisikawa.com. Which.com? Can you explain? Can you define the word .com? Mbundisekawa.com. Lekeraawo okumanyira obusiraamu, tomanyira busiraamu ekyokuba nti n'erinnya lyo gwe Umaru. Abantu bangi beeyita amannya g'obusiraamu naye nga they not Muslims. Gwe yeeyita omusiraamu nti weeyita Seeko, oyinza otya okudda ku busiraamu n'otandika okujerega, n'otandika okumanyira. Awo nne walinnye. Ebyo omanyi obadde weemanyirwa okubeera n'oli simanya mukwano gw'omuddaawo n'alaga mbunno agamba lekera okumanyira obusiraamu ate bodde eri bw'omuweesa obusente nze tolina kyogenda kumpa. Nze ku busiraamu sirina ebyo. Nze nkubuulidde wamanyira bwakugira bwati aye ne mudda ku mukono n'agamba mpayo 5 n'ogira. Nze ogenda kumpa ki? What are you going to give to me? Tolina kyogenda kumpa eno ddiini ya Allah eno diinullah. Era seegomba nze siina ebyo. Ate namwe platforms, televisions, Umaru wabazze okwogera ffe situmugaana birala. Naye by'okubanga muwa platform ajerege eddiini yaffe. Avvoola obusiraamu. Ajerege simayaga nti obusiraamu bwadda. Agamba ajja kusomera Qur'ani mu bbaala. Ekyo aba platforms please guide him. Mumugaidinge mumugambe nti wano toteekeddwa kuyitawo. Weteekeddwa okubawo respect. Awo bebaswadde eddiini busiraamu. Ate mwe tumugambako nga mugamba mwe baalagula bino birala mubiveemu. Gwe Umaru, bino, these are not issues of bleaching, please. Eno dinu Allah. Notandika okudda ku mpewo ng'omanyira obusiraamu. N'ojerega n'okakanya obusiraamu kyoma. N'odda ku Allah n'ojerega. Allahu akbar. Shahada ye Seeka ekyali namba. Ebyo byayogera okujerega kubanga ebimu ku bijja omuntu mu ddiini. Kwe kubeera ng'omuntu ajerega n'okulengeza eddiini. Kwe kubeera ng'omuntu akola amazambi mu lwatu ate ne yeewaana. Abantu bangi abaagala obusiraamu. Abayimbi tulina abayimbi bayitirivu. Muyimbi kye yali avuddeyo n'agamba nti nagenda kusoma Qur'ani mu bbaala. Kitegeeza abayimbi abasiraamu tubalina naye nga mu mitima gyabwe baagala obusiraamu. Naye ate n'ovaayo n'ogira ate simanya n'ennyimba namu simanya nze nja kusigala nga nsoma Qur'ani simanya mu bbaala. Umaru tukulayirira ddamu okwate ekitabo Qur'ani wallahi. Ddamu okwate Qur'ani mu bbaala ogibikule ng'ogisomeramu mu bbaala. Akamanyi tetugenda kakkiriza. Okwate Qur'ani ekitabo kyaffe kye tukkiririzaamu ensi n'ensi okitwale mu bbaala ng'abantu bakisamulize n'omwenge. Ate mbuno weekalambiza gwe kwata Qur'ani wallahi ogenda ogibikule mu bbaala. Kamera zikwate ngo okutte Qur'ani okutte ekitabo kyaffe. Teyagana genda mu bbaala wenywera omwenge ffe tetukufaako. N'ebyo kwata Qur'ani n'otandika ogikwatira mu bbaala. Qur'ani gwe kwata Qur'ani ogitwale mu kale kwata bukwasi lupapula lwa Qur'ani lumu otwale mu bbaala.
neggwe ebyebbaala gendayo saasanya sente zo gwe gwamanyi n'ebyokujungulula obusiraamu okwate ekitabo kyaffe mbukulani nja gisomera mu bbaala dedede gwe kikwate Qur'ani ogende nayo mu bbaala ogisomereyo umara jagamba ukanga kale anidda kikwate ekitabo Qur'ani sibe ekyo kitabo waliwo omuntu ayinza okukwata Bayibuli ye omuntu nakwata Bayibuli n'agenda mu bbaala nga bwagigira n'agiteekateeka bennyini abanyi bomwe nga baga nawe nidde Bayibuli nawe gizeeyo kino kitabo sebo kitabo kitukuvu ne sebo Qur'ani abatali basiramu ba respectinga Qur'ani kubanga atali musiramu gwe wandebe n'ogamba bambi engeri gy'atali muki musiramu naye waliwo abe atali musiramu akwata Qur'ani agenda nayo mu bbaala gwali omulabyeko n'agamba kanjogaba Qur'ani naye ate omusiramu yennyini eyeeyita omusiramu kitegeeza si musiramu oyo munnanfuusi ate yagamba yalyamu obusiramu olukwekyo nedda ssebo yesu eka byakola bikkirizibwa mu ddiini ebyo ebintu bye katemba we ebyo byakola nabagamba Umaru ku masappe gaalina agamba nti no seeka lwaki tasaazaayo ejjuma senga kamera zonna tezimubeerako buli kaakola n'agira asaaze tasobola dde okusaaza abantu abasatu wadde essola y'amaalibi twagala afune khutubba akoleyo samoni ewantu wonna oba akuŋŋanya abantu mu kyalo yagamba musomi wa dduwa siriwa naawe egyo shahada ye ekyali njujuvu ebyo byonna byakola ebyo byakola bimenya shahada alina kuddamu mpya ebyo byakola ye nga naye ebyo byokumenyekaako shahada n'agira oba akoze eki ebiri wakati we ne Allah we ffe wemukwatira kumanyira busiraamu eno diinullah diini ya Allah seeka nga tumaliriza naam haji munnammwe yagambye ye teyali ku mukolo gwali kumanyagala haji munnammwe bujimbo ebintu bya Uganda girabe edduka abaana ku social media bagamba nti being a Uganda is a full time job kafunule mu Uganda being a Ugandan is a full time job kwegamba okuba munna Uganda ogwo mulimu gusasuza Uganda enyuma banne Uganda enyuma gwe buli kyolowooza ekitasoboka amawanga amalanga tegasobola kikola bannansi b'amawanga amalala banna Uganda tukisobola tebayita Uganda olemwa eyo Uganda zaabu ne bw'obanga tolina kyokulya waliwo tolina kyakulya waliwo byolaba n'omwe emabegakawalo namulagaga nagamba aji naloose ekiro nga amakazi ndi mbayinga oba yegomba nnyo obusiraamu ebyo kyetaaga ne mugenda ne mumubuuza ye nga ye nze singira mu personal issues z'abantu nze ninze muntu ayingirira eno naye seekaawo tekuba kuteesa bannayuganda nti guli tegwali mukolo wabula kwali kumanyagana simanyi kati kyova olaba kyeŋŋamba abantu bano nti ffe naffe mutulekeyo abaawo omuntu amanyidde obusiraamu kyova olaba waliwo abaali bahandolinga ensonga z'oyo era bapasita baavaayo era tetusobola kukomentinga kubanga eno tali muleeni yaffe naye mu abatali basiraamu mbeewuunya bwe tuba tulina omuntu gwe tukutteko nga waliwo agenze ne bamukubisa akabonero ne bamubatiza ne mwagala okwevayo ne mwagala okutegeera nze ne bwe munankyamu abantu ba social media temundiisa temulina kye mumpa eno ddiini kati mulaba oyo alina bye yagira ne wavaayo bapasita banne kubanga naye mu mateeka ge waliwo bekola ki naffe situlaba lwaki bwe tuba tulina be tukutte kati ng'ono Bleachman Umaru omulogo w'ennansana ne mugira kakati mumugamba mutuleke zino nsonga za busiraamu tetujja kukkiriza abantu bavoola ddiini salaamu alaikum obubaka bannaye omwaka kino abantu bakimanye 2020 si yagenda 2020 si yagenda obuwangaazi bwaffe bwesala era 2022 si yayingira wabula oyongera kusembera kabbuliyo 2020 golabanga 2021 agenda wabula si yagenda abantu bangi twayingira nabo 2020 basipirano lwanga ba General Keeki
bahaji BMK naye bonna wano we tuli tebatuuseewo kati abange tulooza muno 221 agenda nedda obuwangazi bwe bwesala 222 si yayingira oyongera okusembeerayo graveyards ebijja byammwe obisemberera osemberera kabbuli entaana obuwangazi busembera weebaze Allah byakoledde mu 221 saba Allah jalla jalaluhu ebirungi akuwe birungi mu 222 subhanakallahumma bihamdik assalamu alaykum wa Sheikh Kasembayo naam abavubuka abeetegese bugamba 3 kavugiddewa abakozi batya abavubuka abeetegeka 3 kagenda vugirawa oba amagezi anti mba wa magezi nti tocha kyankya obuwangazi bwo bwesala olina okubeera okumanya okwongera okulongoosa ebintu bingi mu abatannawasa era ne 222 naye ayingire planning ebirowoozo bigire muvemu ebintu by'ekiyayeyayi ebirowoozo bikule 221 obadde omuntu omuzibu tereeza 222 obulamu bwesala barediyo bali mu ttaka ba AK47 bali mu ttaka ba Ivan Semwanga mugamba nti nomugenda jjoga tosobola kujjoga bulamu teri muntu ayinza kulya bulamu Ivan Semwanga yabulya Paulo Kafero yabulya Michael Jackson yabulya Bob Marley yabulya obulamu tosobola bulya Whitney Houston yabulya oyo katemba wamwe yongera kutereeza Allah akwongedde obulamu tereeza weetereeze nsaba Allah jalla jalla fena tuwo kwetereeza assalamu alaykum